Twatandise ebikwekweto nga 25 omwezi gw'okutaano mwaka guno nga ba kampuni z'amasimu baze nga bemulugunya anti ababbi naku zino bade batanira okubba mafuta, okubba battery, okubba ebintu ebyuma nga bipipes, bifeeder cables mulongoti zaabwe. Kati twakoze ekikwekweto, mu kikwekweto kino twakute tumaze okukwata abantu 6 muli ne regional engineer wa kampuni emu. Waliwo omusajja gwe bayita retired major Mukasa Kayongo Bernard, abera Kazo Kawempe, yene mutabani we Male Bernard Victor benyigirawo okugula bino ebibbi. Waliwo Matovu Kenneth, waliwo Kakoza Joseph, waliwo Zadani Freddy alias Friday, waliwo Kaunda Jonathan.